Pakasa promoting prebo skills. Omulimu ogw'okwongera ekyenjawulo mu bayizi gukoleddwa ddala bulungi ng'eggwanga lyongeddwamu abasomesa ate nga bakozi abafunye obukugu mu mirimu egy'omu mutwe. Wano tulina omukyala NABASUMBA LILIAN yatendekebwa ku Cooking School Uganda mu kufumba n'okukola cake, emigaati n'ebigwa mu kkowe eyo era nga kati mukugu asomesa ne bayizi banne abalala. Ono bwe yatendekebwa n'agezesebwa ng'ayize kati ali mu nteekateeka y'akulindirira Certificate ya Directorate of Industrial Training DIT eneemuwa ekyanya okusomesa banne n'abalala obukugu bwe yayiga mu butongole. Katwage bwe yajja akikola okutuuka kaakano. Natandikanga neeyiya okubira ono mpayo recipe eno oluusi akwadde enfu ebintu byonoonese kale nga biri awo weebityo nga n'omuntu omu ekintu n'osigala nga weeraliikiridde ne kasitoma ne waba yagadde kubba bubbi butakumalayo ogamba osanga kyabadde kibi era n'enjiga byenjize kinyambyeko okutandika kampani yange nfumba nkola cakes. Mukama abadde mulungi nnaku zino emirimu ngifuna nsobola okweyimirizawo nga sikubidde muntu si muntu mpa kino kubanga era naakamala osoma busomesa. Ffe twasembayo graduate nga before COVID. Kati kinyambyeko nti nomweno time nkyasoma ko eno ye semester yange esembayo gye tugendamu naye ate already nina kye neetandikiddewo ate nga nkimanyi seeyiya. Mu ngeri y'okwongera omutindo, bizinensi eno ekwasaganyizibwa etya? Nze kyenjize nti okumanaginga eno bizinensi gwe ng'omuntu olina omanya ky'oli. W'otamanya kiky'oli buli omu asobola okujja n'akuteeka wansi osobola obbawa ky'olina obbawa ku bbeeyi ennene oba ku bbeeyi ekijjaamu n'okissa wansi kuba omuntu akuleetedde okwetya. Naye oba weemanyi mweno bizinensi omanya ani gw'ogenda okukolera ne gw'otagenda kukolera weesalirawo era weeronderawo. Ssenkulu wa Cooking School Uganda Mwami Leillah David ekigambo kye kakigumiza ebitugambiddwa mukyala NABASUMBA LILIAN. Kati ebyokufumba bibeera guided ku bintu bina. Ekisooka bwe buyonjo kye tuyita food safety. Ekyekubiri mutindo gw'emmere oba kye tuyita food quality mu lufuutifuuti. Food quality emmere okubanga etestinga bulungi, ebiplated bulungi, bw'ogiwunyako ng'ewunya bulungi, eyo food quality. Kati bwe tuvaawo edda ku kye bayita food costing. Business part, emmere ogicalculating otya, omeasuring otya emmere okubanga eno ogitunda bw'oti, menu ogikola otya, kye bayita food costing. Kyo kikuyamba okukola amagoba mu mmere oba profit. Then ekyo kye bayita human resource. Training abantu bonna akolagana nabo mukola mutya, bafaanana batya, beeyisa batya. So ebintu bina ebiguiding okufumba. Kati oyo mwana Leillah era twamusomesa ebyokufumba ne tumuguiding on what to do n'atandikako business y'okufumba. Bw'olaba ebintu bye product by the way Mmwaanyi. DIT ekirungi kyayo erina assets b'ensazo mu levels za njawulo. Okufumba kuno abaakutandikako baali tebalina ssomero naye nga bayinanga recipes bakufumbira waka. Omanyi okufumba kuno kutandikira waka then okubeera professionalized ne kuba improved naye nga omufumbi omulungi n'atandikira waka. Kati DIT erina categories nyingi. Esobola okujja kutola n'embayambi g'omanyi kukola piraawo nungi ku kyalo n'ekwasesinga n'ekusatifying. Kale tunkyayi ekuwa document oba ekipapula kyosobola okukozesa mu nsi yonna. Si mu Uganda wokka, tusobola okutambula n'ofuna omulimu mu nsi yonna. So DIT wano wetuyambira nti ono amanyi okufumba teyasoma bulungi asobola okufuna omulimu ogenda maaso ofuna ekipapula ekimutwala n'afuna ku ssente. So ebyemikono birungi bikola emirimu ensi zonna zikulaakulanye kubanga bino ebyemikono bemployinga abantu bangi mulundi gumu. Oba okufuna omulimu oba otandikawo ogugo naye ebyemikono is the way to go. So abavubuka mbakuutira okubyeyunira, abazadde bakuutira okwencouraginga abaana kubanga abazadde bangi baagala nnyo degree. Baforcinga abaana okukola degree n'agireeta n'atuulaawo nga asobola muyamba. So ebyemikono byovaayo ng'oyize kati nga cooking school ovaawo ng'oyize okufumba, ovaawo oyize okukola cakes, ovaawo oyize business. Kati ogenda okuva wano nga naawe bw'osaana mu bulamu oba wasilanira ddala. So mbakuutira abavubuka babe-embracing, babe-joining, babiyige. Naye obanga oyagala genda ku university tekikuganda kufuna skill.
bakuza additional skill oganze manyi okufumba, additional skill manyi okubajja, additional skill manyi agriculture, additional skill manyi okuvuga tractor. Ne bw'oba olina degree nkumu, Bwana Mulisa David Senkulu wa Cooking School Uganda muwulidde baako ky'oyongera mu mutwe olime kusiraana bw'oba muyiiya nga bwe tulabye mukyala Nabasumba Lilian yatendekebwa ku Cooking School Uganda naye nga kati alina ogugwe we yatandika ng'alindiridde certificate ya Directorate of Industrial Training DIT kuba ne bakasitoma bamukakasizza anti beeyongera bweyongezi buli olukya. Okunoonyereza kulaga nti ensi gyedda kwe kubanga abantu bakozesa nnyo ebintu bya teknologiya era tulaba mu biseera ebya COVID-19 abantu abasinga bazza bizinesi zaabwe ku mitimbagano okuli Facebook, Twitter n'ebyekuusa ku ebyo. Omuwala nga we tumulabye ye talina dduuka lyapangisa ne bizinensi ye agitambuliza ku mutimbagano. Kitegeeza ki eri gwatulaba nti ensi gyeraga n'olw'ensonga eyo olina okukyuka n'enkyukakyuka. Dr. Magi Kigozi, omuwala Lilian tumulabye ebintu byabiteeka ku mutimbagano naye njagala tusooke tusomese eggwanga nga sinateeka bizinensi yange ku mutimbagano. Bizinensi ki ezirina okugenda ku mutimbagano? Ntuuza zonna zisobola okugenda ku mutimbagano, tewali etesobola ginoonyeza engeri gyegendako kubanga ofuna audience nnene nnyo. Ffe wonootusangira ffenna oyogereko naye kaakati bw'okaweereza nga nze alina ba-followers abangi oba Omumbejja n'akateekako olaba nti millions of people bayinza okuba nga bakoze eki bakalabye. Okay. Mami, njagala twogere ku nteekateeka eno kuba abantu nga beteekerateekera business ensangi zino tulaba abantu abamu beteekateeka we batyo nga bateeka bizinensi zaabwe ku mutimbagano. Biki bye nina okuba nabyo ku ngalo? Ekisooka ye product ky'ogenda okuteekako kirungi. Emmere y'omukyalo oyo tugirabye, agikuweereza ogitumiza ku mutimbagano n'olaba nga product nungi. Kakati ate gw'omwogerera abaana b'ennaku zino taata ekifaananyi eno emmere evudde wa LILIAN ng'oyo yeegenze nange bwe nkalaba nga nange nkongerayo kwegamba nga kabona mu bantu bangi abandyagadde okulya emmere eyo kubanga waliwo agyogeddeko nti ki kwegamba quality nga bwe wayogedde ne ku kiri ekyasoose ebintu by'okukozesa packaging birungi kimutuuseeko nga kyabuguma kikulu nnyo. Ekyokubiri kwe kuba nti okitegese bulungi, okyogeredde bulungi, obutuufu. Enkoko ngiina efaanana bweti, oba nze nkola local chicken, oba nze nkola kwega n'okyogerako brand z'okozesa. Quality y'ekintu ky'oweereza nakyo kikulu nnyo ku baguzi n'endabika. Ebifaananyi bye wakubye bya quality nabyo. Segeza omuntu alina okuba ne kamera oba essimu ennungi. Kikulu nnyo naye of course osobola okwewo Mumbejja ojja kunjazikanze bwe naayagala okukola yange nga nona apple ng'ateekako. Yes, tekitegeeza nti olina kuwonoona ssente zaategula bintu biyitidde kubanga to advertisinga buli lunaku. Yes, ekyo kikulu. Then customer wani olowooza ow'omulembe guno gw'oweereza ebintu ebiri ku mukutu. You are catering for generation ey'abatoototo. N'olwekyo ebyo bye baagala okulya, ebyo bye baagala okugula by'olowoozezaako nga kofi oli gwe twasoose okulaba. Quality ng'oteeka ku mutimbagano otaddeko kafaanana katya bamanyi n'okuteekamu art. Yanakubako swan, dark, like Rosetta, ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Eba attracting omuki omulabi oba omuntu okimwagazise. Okay, Mwami Hamza njagala oyogere ku nsonga ey'okwagazisa omuntu ekintu because tulaba abantu ku mikutu gino abagikozesa gimugatta abantu abamu balina ebifaananyi birungi naye nga tebalina bagoberezi ne tulaba abalala nga ekintu kye si kirungi nnyo
naye ng'abantu kwebali birungo ki ebirala because twogera ku kwongera mutindo bye nina okwongerako eyo bizinensi yange gye nteeka ku mutimbagano okusobola okwagazisa abantu ekintu kye nkola. Kati ekisookera ddala nze kyenyiza okulaba nga nze nti tukimanyi nti omulembe guno gwa .com nga bwe bakinga enjogera eriwo naye ate oluusi era abantu ate abateekayo bizinensi zaabwe obanga atandika bizinensi ye ku social media ate olumu atagetinga nnyo balina ommo ate ng'olumu abantu basinga okutuletera kasente ate bavako wansiko katukitwale bwe tukankyogere bwe nti oba si kibi bantu ba wansi bavaako ki sente kati njakiteera bwe nti bw'oba okola social media handles oba platform zo ng'otekako yo business oluusi abantu tutekako oluzungu lungi nga togenda kwatactinga muntu wa kikuubo ow'omu kisenyi omudduse nakakangeze n'oteekayo ekifaananyi ng'ekyo nate n'oteekako ebikyogerako nga bingi ate nga bya luzungu nnyo Abannayuganda oba abantu bonna tayagala nnyo kumala budde ku ki ya kati waliwo abantu abalwaninga social media handles ng'omuntu ng'omuntu oyinza okukola business yonna nga tomanyi kulwaninga ki social media handles ezo. Ogenda kutunnyonnyolako ebirina okuba mu kulwaninga social media handles ezo because ogwo musomo gw'amaanyi nnyo ba mukulu okuviira ddala ku bantu abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa n'abantu abalwaninga business kati nga Lilian w'omulaba kuba yatandika butandisi bitono ki ebintu ebitonotono tunokolereyokko ti bino ebisatu oba nabyo bikuyambako okutandika. Ekisooka nga mama wange kyayogeddeko ekintu kyo kikyokola kiri kitya togenda kumala gateekayo kintu nga nawe kennyini amazima tekikwatractinga obanga nawe kennyini famire yo tejja kisikiriza kikola ki ekyo ekisooka. Ekyokubiri omanyi kale ebiseera ebisinga nti abamu tulowooza nti okuteekamu ennyo kwe kufuna naye nedda osobola n'okutandika empola n'oteekayo like omanyi abantu baagala nnyo wateeka ku update nga o-updatinga buli dakiika obasuulirayo kati kangeze nga coffee leero okoze like cappuccino otaddeko latte art oba kaliko swani enkya okoze akalala enkya okoze ka americano amakulu nti peji yeberenga abalabi bagiyayanira okulaba nti bakebera ki ekiriyo leero ataddeyo ki leero atuddeyo ki amakulu nti embrandinga y'ekintu kyo ebiseera ebisinga yejja okufunisa kyoyagala n'okugjamu naye ate era tuleme targetinga nnyo ate balina ommo kulw'ensonga nti fayini weebali onasonya okwesa olulimi nti balina ommo naye ate era n'omuntu ono naye aleeta ssente n'otateekako nnyo bina bazibuwaza kutegeera kintu kyokola bagonzegonzeemu. Mami nga tukomekereza program Pakasa omukulu alina ensonga gye yakonyeeko nti okuteekamu ekingi si kwe kufuna. Kitegeeza ki nga tutandise omwaka guno eri omuntu atulaba ali mu bizinensi? Omuntu atulaba ng'oli mu bizinensi baatugudde tusimbudde ng'oli luddawa oba tonnaba kusimbula sorry ffe tujja kulekawo simbuka essaawa etuuse baguddewo kati ekonomi egenda kula tuwulirayo birungi woyira agenda kujja kwegamba waliwo ebinene ebijja e Uganda toyagala kubifiirwa abantu emirimu gijja kulabika mukoze omulimu aba DIT n'abalala bakoze omulimu ogwa skilling nti nze nsanyuka nnyo buli gye ntambula nensanga abaana baffe abato ng'abeera booleese ng'abaana omutabani wange ali wano nga bakola ebintu bye bayize n'otunuulira salooni ng'eri eri ggulu eri mu kyalo kyokka bajja ne basoma ne babayigiriza ebya hair salon n'otunuulira manufacturing akola kajuske very very nice ataddeko brandinze anoonya obuyambi waliwo eyaneebazizza jjo nti yali awuliriza ne mugamba nti ki nti looni ng'otandika butandisi togifuna is not a good idea. Abantu baffe tusimbuke Pakasa temumuta skills temuzita DIT ali wano asomesa weeyogereko
omutindo togwongera ku bintu ate gwe tweyanza nnyo Dr. Maggie Kigozi. Mwami Hamza nga tukomekereza entanda gyolekera abantu abaagala okuba nga babanguka mu bintu ebyekuusa ku bya emikono. Kyenyiza okusibirira abantu era obategeeza nti ewantu wokka wogenda okujja certificate oba work pass ekubangula n'okukakasa ekyo ky'omanyi ye DIT, Directed Like Industry Training, amakulu wogenda okujja ekyo ekikakasa ky'omanyi oba ekikakasa kye wasoma. Kubanga bangi abasomi kati ze nsomesa barista naye kizibu nnyo ogamba nti nno ngenda bugenzi wali manye nti nkimanyi nga toyina kyogera nti okola ki. Kati mbakubiriza nnyo okwettanira DIT okubanga bagigoberera era bagituukira ku bitebe byabwe wano mu Australia. Okay, wano ku program Pakasa tweyama okuwa obubaka obukwongerako naye essira twagala oliteeke ku kintu ekiraga nti olina obukugu obwo bw'olina nga bw'oyongera omutindo kw'ekyo ky'okola. Omutindo osobola ogwongera mu nnyambala, mu njogera, mu nkolagana n'abantu. Guno mwaka mupya twagala obeere nga weeyongerako ettafaali. Kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga tukugamba nti yongera omutindo kw'ekyo ekintu ekyenjawulo ky'okola. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba. Directorate of Industry Training kitongole ekiri mu Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Emizannyo kirina obuvunaanyizibwa okugezesa obukugu bw'abantu bonna mu mirimu egy'omu mutwe n'okuwa ababa bagezeseddwa ne bayita amabaluwa agakakasa ebyo bye baba bakuuseemu wadde nga baasoma oba nedda. DIT egezesezza abantu basoma mu mitwalo 45,972 ng'eyita mu kubawa amabaluwa ku ddaala ery'emitendera egy'enjawulo okuli level esooka, eyokubiri, eyokusatu n'eyokuna era n'endala. Ebbaluwa ya DIT erina emigaso ntoko okuli okuwa obuvumu eri oyo agirina, okwesimbawo ku bukulembeze mu mitendera egy'enjawulo mu ggwanga, okufuna emirimu wano n'ebweru w'eggwanga awamu n'okukuyamba okufuna ttenda. Abaana okuva ku siniya esooka bakwewandiisa mu masomo ag'ebyemikono olwo bagezesebwe ku nkomerero ya siniya ey'okusatu era baweebwa ebbaluwa ya DIT ey'eddaala erisooka wansi wa Uganda Vocational Qualifications Framework. Okumanya ebisingawo bakyalire ku kitebe ekikulu Plot 97 ku 99 3rd Street Industrialia okulira Vision Group. DIT, promote employable skills.